Mubutere mumbaniriza ko eno misizo okubeera nga temugoberera ku Fahad Project ku mulimbe okubeera nga temutambulira wamu nange abaana abalabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai n'ensendala awo mu Buarabu mukola kyamaanyi ate abalabira mu Africa, Uganda n'ensendala nyingi nnyo Europe, America mukola kyamaanyi okubeera nga temugoberera. Bampita Fahad Project nga mbeerawo nnyo okuteekerateekera awamu n'okutuusako amawulire aga entertainment all over the world. Olwo akatambi akatambuzibwa awo ku internet era nga aba social media in-laws babadde batandise dda okusala omugambo nti Dr. Hamza yandibanga ate yayingizaawo omukyalo omulala oba yawooye omukyalo omulala luvannyuma okubeera nga ate balabikidde mu katambi nga bali babiri n'obutambi obulala bungi nnyo awo mpolampola nga bwe ngenda okubeera nga mbukulaga. Wabula omukyalo ono olwaleero avuddeyo ne yeetondera yenna gwe kyakosezza era yategeezezza nti Dr. Hamza mukwano gwe. Olunaku olwennyini omukyalo ono yali wamu ne bbaawe nga bali wamu ne Dr. Hamza, wabula kye baakoze ba social media in-laws ate bo ba editing ne bajjamu omwami ate ne babeera nga basigazaamu mu bifaananyi Hamza ate n'omukyalo ono era nga akatambi ngenda kubeera nga nkakuterawo awo. Ate mu vidiyo endala gyengenda okuterawo awo omuyimbi Chris Evans Kawesi bambi akaabidde mu studio amaziga gamuyitiriddeko n'akaaba live ng'ali ku mpewo. Ogenda kumanya nno ensonga lwaki akaabye era nga byonna bigenda kubeera awo mu katambi maaso nga bwe ngenda okubeera nga ate mbikuterawo. Ate still nga tukyali ku muyimbi Rema n'amakula mukwano gwe Evelyn Namulondo kinajjukirwa nti wiiki eno tubadde mu Maziga Edilisa Musuuza yafiirwa muganda we amanyikidwa nga Monday, wabula Rema n'amakula teyasobola kubeera nga atuuka naye yasindikayo representative yasindikayo Evelyn Namulondo abeere nga amukiikirira. Evelyn Namulondo teyagenda yekayeka wabula yagenda n'omwana waabwe Amalu Musuuza, wabula bannamawulire olwamulengedde ne bajja ne bamutunuzaamu kamera batandika okubeera nga bamusoya ebibuuzo naye kye yabakoze kikambwe nnyo. Ogenda kumanya biki bye yasobodde okubeera nga ate abaddamu yabatabukidde mu ngeri byonna mu katambi awo ogenda kubeera nga obufuna butereevu. In case tonaba kubeera nga ate subscribe notification bell eyo giteekeko kikulu nnyo nti bw'onaaba togitaddeeko ojja kubeera nga ate osuwa amawulire gennaaba nkuleetedde, ojja kubeera nga ate osuwa obutambi obulala obunaddako mu maaso. So subscribe in case tonaba kubeera nga osubscribinga tubeere nga ate tutambulira wamu ffenna Fahad Project oli obutambi buno kambukulekereko ate nkomawo. Goodbye for now. I'm so sorry, Honorable. So sorry. I don't know how I can reach out, Doctor, and I apologize to him because really the videos I posted zira kila talanti you were even kissing my neck. I was saying that we were together, you're holding my hand. Naye kati walipo omuntu simanyi muntu yakajja n'akuggyako n'akusalako atandika obiteekayo nga ndi ne Hamza nga gwakusazeyo n'abalala. Jjukira ku Divine twaliyo bangi. Akavidiyo k'omu elevator wali onkisinga bulungi on my neck akalagira ddala we are lovers. Kati siwani omuntu yavudde eri nga bw'omanyira social media, people are just bad. But I'm also worried about my reputation, my family. Like, I didn't know it will be like that. Again, today just I have said you can follow me in the book. Okay, Chris. Nze byenjogerako bya ndongo, bizinensi y'endongo. Najja mu ndongo ngamanyi nti tuli wamu kitegeera bw'osanga muyimbi muno. Naye omuntu tuli mu bizinensi nga weegayirira n'omuntu akuwa drop kitegeera. N'osaba omuntu drop n'ogimubanja emyaka. Just the other day, Gravity just drop. Omuyimbi ovaako ki? Badde era nnyo ku lusegere lwa Rema. N'ekigambibwa nti Manda abadde atera omusumbuwa nga bw'abulwa ssente gwakubira akasimu n'amugamba mulamu sirina bulungi. Kibadde kitya? Rema yakunyumizaako koko life ye naye. Kati n'ekibuzo ky'ombuuzizza nga tekyamutuula nga
naye yalina kyeyogera kyekajja kati omusiza nze nga iva namulongo manda abadde akusya ne mukumanyi kati manya saagala ate omubuze bintu birala ku muntu omulala because simanyi yewoome bumufumi era gyaba naye nga kyemmanyi abadde era mwagala nnyo nga bombi eyagala ate era badde balowooza nti oba gwamukiikiridde era muna era oba ondabye oza bamukiikiridde lwaki talabiseeko nanange oza togenda munoonya omubuuze lwaki talabiseeko engeri gy'ogambye nti oba oli amukiikiridde anti gwe tumanyi nga gwe personal assistant naye ng'ali mu mbeera nnungi ali fayina jamunoonyako jamufuna gyaba aguddamu era kikyojjukira ku mande gwe ng'omuntu kyenzijjukira ku mande abadde muntu w'abantu amande abadde ayagala abantu amande buli wakusanga bannange nga buli wakusanga oba byannaku oba byaki kyemujjukira kubambi abadde n'ekisa ate abadde ayagala abantu ate abadde ayagala nnyo abantu babeere nga bali wamu bamikwano asobodde yenna bambi yabanyamba mu kintu kino sirina maanyi gasobola postinga mwana wa bosi wange nti mufu ng'ate mulamu mulekerawo okomyawo bividiyo ebikadde bye twazanye edda bannange peegi yange eri enkadde gye batwala vidiyo ezo ezisinga zaali eyo eno peegi naakagiggulawo mpya nateekangako obuzanyo bwe twazanyanga naye mukkirira wansi bukiripusi obumu gye buli ndi mu buzibu bambi akiwulidde yabanyamba this is not a movie munyambe abasinga mulemedde ku kya vidiyo zimbu napostinga ng'omwana bosi wange omukazi yali yanzikiriza ne ku peegi ya tiktok ye gyetuli n'omwana we era ne ku polisi teyayogeddeko ebyo bya tiktok teyabyogeddeko omukazi abadde mulungi naye ekyokufa ky'omwana kye kyamukyusiza buli kimu guys asobodde anyambe naye muleme kukomyawo bividiyo bikadde mbwamu ni movie guys I'm not in a movie baana mumwe temusobola kukiraba nti nno bino ebintu byakagwawo temusobola kukiraba vidiyo nali nagipostinga nga ne bino ebintu by'okufa mwana tebinnaba kubaawo abasinga muli kungamba nzijeyo vidiyo z'omwana okuvaera ndika okukola vidiyo nga nnono omwange ebbanga ddene naye vidiyo zonna zembadde nkola nga nono omwana madamu wange azirina lwansonga yali yanzikiriza era zirina zonna mu ssimu ye abasinga muli mukunnenya lwekyo naye temumanyi